Abatuuze b'e Matugga ku mabanda baguddemu ensisi omusajja bwe yeesudde mu mmotoka n'emutomera n'akalirawo ng'ono abadde tamanyiddwa mu kitundu kino. Kyanaku tukeredde mu ntiisa oba omuntu atannaba kutegeerekeka. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe nga bino bigwawo bagamba nti omusajja ono yeesudde mu jjulume ne yeekasuka wansi w'emipiira gy'emmotoka ekika kya sino ebadde etisse omusenyu ng'ono abadde ava Ssemuto ng'adda Kampala. Yeesudde mu kubanga emmotoka eri ebadde eyimiridde nga wano bava kubawo kittaka kadriva yeetalabye guno bali omugwagwa akyasala agamba nti omusajja ono asoose kuyimiriza boodabooda ng'abasaba okumutwalako e Masindi wabula ng'alina 5,000 zokka ng'alabye tewali amufaako kwe kwesuula wansi w'emipiira gy'emmotoka emulinnye n'oluvannyuma ddereeva n'amalamu omusubi. Oluvannyuma kabangali ya poliisi ereeteddwa abasirikale ne bakuŋŋaanya omulambo ogubadde gwekutuddemu ebitundu nga guno gutwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.